Imbuka miliyoni yalyako ku mukyala wa Wizo, twogera ku Sandra Teta. Hey! Nakugamba nti ffe tugakuwangaye tugafuna ku mutimbagano ene Newspack channel. Webale kuba nti nate ogyekumideko mangi genkuletedde. Kambeere ng'ate ngakuwa maama ebipya bizuuse okusinziira ku Ssenga Acid mbu Dr. Jose Chameleone yali aliddeko ku muganda ku mukyala wa muganda we twogera ku Sandra Teta. Bu Sandra Teta mbu baamujja mu bbaala. Akati we baamujja mu bbaala mbu Wizo n'abeera ng'ate amutereka mu maka ga Jose Chameleone eyo gye yatundiranga vanira we. N'amutundula. Oyinza okugamba nti bannange omuwala wa Newspack channel ajubisa, alimba, atema mugambo. Katubeere nga tukuwa Ssenga Acid ng'akunyumiza emboozi ya Sandra Teta kwossa ne Wizo ne Dr. Jose Chameleone. That's why nabagambye Wizo yamulonda mu bbaala, yes or no? Nga munnange abeera mabaala oluusi nga you know our expert advice. Sandra nga atandika okuhostinga nights mu Kampala. Owulira? Atandika okuhostinga nights like all of you know. Nights actually kigambibwa mbu omuntu eyajja Sandra e Kampala naye yali promoter naye Uganda. Tebampadde linnya. Owulira? Sandra nga atandika okuhostinga nights mu Kampala. She's a beautiful girl. Nabadde njagala balaga Derek. Nga tetuneyongerayo leka mbalage once upon Sandra. Mumulaba omwana omulungi akaalaala of that time era ono ye Derek, ladies and gentlemen, oyo era aka mubaleetere ewalala Derek yuyo mu mukwano gw'ekimmemmette ndooza era mumulaba nga bwe mumanyi gwe kibushoke bushoke onitapinge live yi olaba bambi mwana muwala yuyo akaana akalungi nga bwe mukalaba era nti kali kaana kato nga bwe mumanyi events ze Kampala nga baagala abawala abo Abanyarwanda nga bwe mubamanyi munnange nga njagala mubalaga bulungi nnyo bali mu mikwano. Guli omukwano ogulagirwa era nani ne Derek we neera nga bwe mumulaba kuva dda ayagala abantu ebikula bineeno abantu abali mu entertainment life ono munnange ayagala nnyo bambi leta ddi mukukola omwo nights bagamba ebintu eby'Oluganda bitambula hand in hand, ebbaala, omwenge, music ne sex, ebyo ebintu ebina. Yes, era awo we yasinkanira sitaani eyawerekerwako ebidongo nga bamuyitaani Daaga Wizo Manizo. Mumbuuze Wizo Manizo ebiseera ebyo yalina omukazi nga ewaka nga bamuyitaani mwana muwala omulungi omukyotala Samira. Kati ate Wizo abaana b'abamayanja abo mubalaba abaana benzi everything naye abo abaana balina ebbuba maada. Abo abaana balina ebbuba. Wizo yali mufumbe wa Samira ng'agamba omwana Omunyarwanda jjukira Samira yali mukyotala ow'ejjinja eyo. Kati nga akwata Samira akwata Sandra ng'amugya mu bbaala agamba nti ng'amugya mu bbaala olw'ebbuba yamugya mu mabaala okuhostinga nights olw'ebbuba ng'amugjayo olw'okubanga ebiseera ebyo yali mufumbo
Nadda ng'amutereka ewa Kamiiri. Ng'amutereka ewa bulaaza we Kamiiri. Era nga Teta abeera nnyo ne Kamiiri naye nga abeera nga like kwegamba nga tebamulaba nnyo okuraisinga eyebrows. Ndiwo okutegeeza mbu nno ne Kamiiri yazina. Kamiiri nga akuumirako muganda we omukazi naye ng'azina ate owaayo muka muganda wo akuzira takuzira. By the way, those boys share. Era bannanga abaana b'amayanja omu bw'ali lwala siriimu n'abalala bonna balingenderamu, oba omu bw'aba ng'alina siriimu n'abalala bonna balina. Wizo bwamumala nga Kamiiri nedda edda mu ntandikwa Humphrey ye yali owakabi nga bwamumala nga Kamiiri akwatamu. Kamiiri bw'amala nga ne Wizo akwatamu. Abaana b'amayanja nkomye ku baana ba Firebase. Bobby olwa givangamu nga agamba Nubian mpa kulya wano ekikazi kirinamu amazzi nga akirekawo nga Nubian ajja jjukira oli asiseemu mu maaso abaali wano nga gamba oli otuli bulungi abambi afunye agent call naye tofaayo biki don't worry bakuwe ebyokunywa nga bamuwaawo ebyokunywa nga batumya enkoko ng'alya nga bakubamu awo ekibaaba nga ne Nubian alya. Nubian bw'amala ng'akubira Buchamani omulemu. Buchamani yasembangayo nanti abasinga baalinga bamuboola. Baana bangi nnyo baabali ekirindi abo baddafini basiima nalina kyali wange agenda nnyiiga bamuyita Shami. Bamuyitanga Shamimu ku campus. Anyway, ekyo tuveeyo. Era abo abaana ekiribatta kirivaawo mu kituli ekyo kimu. Munnange Sennabulya ebadde just as a reference, not out of hate or propaganda. It is what it is. Munnange nga Kamiiri nga akuuma emaali eya Wizo yagikuuma in all aspects. Waayita mmeka? Mumbuuze waayita mmeka? Nga Samira tanobye. Samira munnange ng'anoba amaka nga agalekera Teta abantu ababba abasajja Teta akaliro okabulira okubba omusajja w'omuntu okawulidde akaliro. Nga Samira agamba kooti nga amumulekera Teta nga jjukira Teta ekyamukuumise ewa Wizo paka olwaleero Teta yagaana ye yeerabanga serebu nti celebrity Rainier Kadaama ekigambo Raini kitegeeza ekisanja nti ekisanja kye eky'Erwanda akataala ak'Erwanda bwe kaazikira bannange feemu kintu kibi feemi muzimu kasita omuntu omuzimu gwa feemu gumuyingira nanti abeeranga Shani Lips maama yaaba alabanga serebu kati amataala amasannyalaze we gakenderera aba akola buli kisoboka bannange feemu
bwe tweyongerayo munnange tugenzeko ku konsati ya Pastor Wilson Bugembe. Mama yabadde nsufu, okitegeera nno mukwano, konsati yabadde nnungi nnyo ddala. Kaakati nno katusookere wa Fiona Nyamutoro, mukyala wa Eddie Kenzo. Bangi mubadde nga mwogera bannange, Nyamutoro byayambala nga tetubitegeera, ng'afaanana bulala ennaku zino. Olunaku olweggulo mwenna byabaweddeko. Nyamutoro yabadde smart. Kaakati no Nyamutoro we yatuuse n'abeera ng'ate yabadde agenda ku stage, ye yakiikiridde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era n'ayogera ne ssente Pulezidenti ze yawadde Pastor Wilson Bugembe, yamuwadde millions 2. Okitegeera kale kati katudde wano munango yabadde agenda ku stage, yayitidde ddala ewali Raymond Namakula. Olaba awo n'abeera ng'amuwa hug bulungi. Okitegeera naye abantu mu comment section bagambye Mburema like akyayinamu akasajja ku mutima, akakazi kasajja. Timu Rema temunvuma nabijje mu comment section, naye nga munnange bw'atyo Fiona Nyamutoro bwe yalabise ku konsati ya Pastor Wilson Bugembe era nga yabadde n'omwami we Eddie Kenzo. Okitegeera kaakati nno okumanya konsati eno yanyumye, katubeere nga tukuwa ku Pastor Bugembe ng'ayimba, n'ayitayo awo ne Pastor Bujingo, n'ayitayoko ne ku Maama Fiina akatambi kaakano. Pastor Bujingo bambisembera, Pastor Bujingo bambisembera, jangu obuuze ku Katikkiro gwamanyi ky'olimba, onjo eno mulimu Katonda, ewange waliyo Katonda. Pastor Bujingo yimirira mu Buganda tebakuba bakulu mabega. Katonda byakola, webali nnyo byonkoledde munnange, olanze ennyonyi ekivvulu kino, edda luli wampisamu eggaali nakusonyiye kati. Happy birthday bane Bugembe tumuyimbiremu happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pastor. Kakati tukubanja omukyala. Neyanziza zaayo mu biiti y'engoma eŋŋanda. Neyanziza tuli mu kiiki. Eno waliyo Katonda, Katikkiro kankolopere, omusajja ono yampisangamu eggaali n'alyoka anfuula ekidda, naye ennaku zino yanerere ndowooza yazuukuka. Masaka bakubira olugambo tibakukuba. Naye ebyaddala Musumba weebale ebirungi byonkoledde, n'oluganda lwaffe lwonna lwazeewo, kati nkubanjayo Jesi obeeyo ky'ompaayo obe wano. Nsinga kozesa Momo, kasita enamba yongimanyi nja kuweereza ku Momo. Gwe wagambye MTN ekulange, kati kankozese Momo, bale nteesezza bubi. MTN ebeewo ngenda kukozesa Momo. You are trying yourself oli kwekaza, naye ng'amazima wandibadde obaako ky'ompaayo. Saga Musumba neyanziza Musumba Bujinga mbeereddewo nnyo mu sheeno, mumunneebalize kwagala nnyo Musumba wange. Thank you my pastor. Nsaba mukubireko pastor wange mu ngalo. Pastor namwe ayiseyo, nasubiddwa nandimulaze Katikkiro. Bannange bwe mba munyumirwa akalulu mukakubire Katonda. Maama Fiina oli ludda, jangu wano nkuyimbire.
Mama Fiina olina okulokoka. Rema ngambira Eva angambire Dokita Bosanti yaddako wano. Nina akayimba ke njagala muyimbire. Ensonga olunaku olwendera ba Mama Fiina ng'alokoze. Yimirirawo nkubuulire. Omanye abantu banvuma tebakuba abakulu mabega Mama Fiina. Onyomize emboozi mwana wa nnyama. Omanyi gwe omanyi lubaale nze mmanyi Yesu Kristo. Oyo omusajja yansisinkana nanzijako endwadde ezaaliza edduma. Nasulanga bubi nabeera mu birenderendere. Mama Fiina nkusabira olumu olina okulokoka. Nakuyidde Mama Fiina essimu ne mugamba Mama Fiina jangu mu kivulu abantu banvuma lwaki nkwagala nnyo sinza kwagala Yesu ye yantuma yaŋŋamba nkubuulire luba lumudduke okkirize Yesu y'anaakulokola obulamu bwe Yesu yakufiirira omutima gwo mulungi Mama Fiina bw'otaabe na Yesu tererera omuliro kenkuwanye Mama Fiina mpayo ku ssente kuwanye n'abantu kwagala nnyo. Bagenda kunnyombera nyongerayo ku ssente nyongerayo ku ssente. Waliwo abagenda okunvuma otwala otya ssente za Mama Fiina kamba nyumize Yesu gwe nakkiriza wamaanyi nnyo asinga Mama Fiina ne bw'okuŋŋaanya embeera mu nju eno mulimu Katonda baliwo ewamwe nga waliyo Katonda. Yes, kaakati nokkiriza tugendeko ewa Zaira Baby. Bangi babadde bamuvuma, bangi babadde bamuyisaamu eggaali nti yeeraga, simanya talina mpisa, simanya mwamukoye. Wuuna abaanukudde akatambi kaakano. Etteeka eryokubiri tonvuma. Kubanga tolina nsonga lwaki oba onvuma kati kale nkukoze eki. Ogenda kunvuma ebigambo bino wammanga. Magumba mukwano tokinvuma omwaka oguwedde kye banvuma. Kiwawala amatu gange nkikooye mukyuseemu. Ekyokubiri. Ekyokubiri mpezi bangamba ki? Ekyokubiri. Neeraga. Bakadde bange sisuubira kukyusaamu. Mu bulungi. Sisuubira. Nagezaako kyagaana kizaale. Naye mu kweraga kange mbawa ekitiibwa. Hello babies. Weeraga yes. Kamba bulieko ekintu kimu mu nsi muno ekirinzijjayo n'enclearinga air. Agamba air. Yes, air. Agamba hair enviiri. Siswala. Kyendivayo nengamba kanclearing omuntu kuvayo nagamba nina empisa ennungi mukono oliwo ntankudde nja kuvayo nkutereeze temumpaayiriza please omuntu okuŋŋamba nti seeraga nja kukunoonya kuba oliba olimba ate awo nja kuteekako akalaba wasagira mu bintu byakumpaayiriza ogwo musango gwa naggomola. Ekyokubiri muntu kuŋŋamba nti kiye nti bwete tambudde obadde mulabi mulungi wala kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.